Basically mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Ntambi Kimso number 1 Rich Boya Maxud Junior. Baganda bange ne wompulira nga ngenda mpola mpola bimalamu amaanyi. Mukyala Atimu Daniela Mayanja aka Jose Chameleone bambi avuddeyo n'alangirira nga bwatakyali mukyala wa Jose Chameleone. Nkiddamu mukyala wa Jose Chameleone, Mama Abba, Mama Alpha, Mama Thea n'abasigaddewo amanyikiddwa nga Atimu Daniela Mayanja olunaku lwa leero avuddeyo n'alangirira nga bwatali mukyala wa Jose Chameleone era nga Jose Chameleone talina buyinza ku ye ateekateeka funa musajja mulala. Tukwaniriza omulundi omulala bimalamu amaanyi tula okalire nkuwa emboozi Ntambi Kimso Rich Boya Maxud Junior. All along tubadde twebuuza lwaki Jose Chameleone yasalawo n'aba nti asindika omukyala e Bulaaya mu America ajja wangalidde ebbanga lino mpola mpola era nga tubadde tulowooza oba oliawo Jose Chameleone yasalawo okuba nti akwata mukyala n'abaana basobole okuba nti bafuna obulamu obupya n'okuba nti bagezaako okuba nti oba oliawo bajumbira ensoma ennungi ekiri nti eno ensoma yaffe erimu kigoye weezinga oba oliawo nti bagenda Bulaaya kufuna nsoma nnungi nga Jose Chameleone batugamba. Abasinga tubadde happy for him era nga abasinga batandika okuba nti bakuba ebituli lwaki Jose Chameleone yasalawo n'addusa famire ye e Bulaaya. Getufuna olunaku lwa leero gamalamu amaanyi. Waliwo akatambi akatambula ku social media akavaayo ne kalaga nga mukyala Atimu Daniela aka Daniela mukyala Jose Chameleone bwe yanobye era nga avuddeyo n'agamba nti takyali mukyala wa Jose Chameleone. Mukatambi kano Daniela agamba nti Jose Chameleone yasalawo na abanolinga family mu America nagisula mu America oba oliawo nga alina intentions ez'okufuna abakyala abalala era nga wetwogerera Daniela alumiriza Jose Chameleone okuba nti alina omukyala, yes alina omukyala omulala wano mu Kampala era nga omukyala ono yavaako okuba nti asigula like okuba nti asitula family ye okuba nti agisuula ebunayira. Daniela agamba nti yakowe ejjogo lya Chameleone akomawo ku makya obudde bukedde nga tafana ku mirimu gya family anawe kityo mukutwala mu America yali alowooza oba oliawo osanga waliwo ebinaakyuka naye kimalamu amaanyi nti omusajja yagaana okuba nti akyuka era yasalawo okuba nti afuna famire endala. Wano n'abantu batandise okuba nti beebuuza famire ki Jose Chameleone gy'alina, abalala nga bagamba nti oba kawani waliwo engambo ezitambuzibwa nga zigamba nti biju oba oliawo Jose Chameleone gwe yavaayo n'alangirira nga maneja we bwali mukyala we era nga balumiriza Jose Chameleone okuba nti ayagala biju n'okuba nti ennaku zino atakyasula seguku asula wa biju ne biju ebiseera ebisinga asula wa Jose Chameleone. Oba oliawo abasinga bagamba nti biju ya replacinga Daniela mu kifo kya Jose Chameleone. Abalala bagamba nti waliwo omukyala amanyikiddwa nga Maria mu kibuga ky'Entebbe eyo mugagga muzibu naye abeera nnyo mu mawanga mbu ye yatwala Jose Chameleone. Maria yasigula Jose Chameleone okuba nti ava ku famire ye n'okuba nti yes Jose Chameleone atandika okukonsultira ku ye. So n'olwekyo Jose Chameleone ali mu families bbiri eya Biju n'eya Maria. Daniela according to information gye tulina Daniela agamba nti agenda kuba nti akomawo e Uganda azimbe ennyumba ye oba yatandise okuba nti azimba ennyumba ye naye ng'ate ennyumba ye teri mu kibuga Kampala. Ennyumba ye egenda kubeera outside Kampala kumpi ne Kampala okwewala Chameleone okuba nti amutawanya era agambye nti bw'akomawo Jose Chameleone tasuubira kuba nti amufuna. Era Daniela avuddeyo n'agamba nti Chameleone ye musajja gwe yali ayagala ennyo n'obulamu bwe bwonna naye ate yagenda nga amudisapprovinga n'okumudisappointinga oluvannyuma lw'okuba nti yamusanganga n'abakazi ab'enjawulo ate ng'alina ejjoogo ppitirivu nnyo. Daniela agamba nti Chameleone is not yet a man. Chameleone akyali muvubuka eyeeyiiya so nga ate ye
tali mu kunoonya abavubuka wabula aliwo kuba nti anoonya musajja awedde emirimu zino no verse notes Daniela waliwo gwe yabadde azisindikira oba oliawo yes waliwo gwe yabadde azisindikira oba oliawo ne zirinkinga oba oyo omuntu yazirinkinze ne tuzifunako. Daniela agamba nti tasobola kuddira Jose Chameleone, tasobola kubeera ne Jose Chameleone era talimuddira. Abaana be agenda kukomawo mu Uganda abakuze nga tewali mukono gwa Jose Chameleone. Jose Chameleone talina era agambye nti talina buyinza ku baana be, talina buyinza ku ye ng'omukyala era tamusembereranga ng'akomyewo e Uganda. Lord Mayor bino nno bimalamu amaanyi. Nange mbadde nstandinga ne Jose Chameleone naye nsuubira we can solve this Jose Chameleone. Ensonga zino it is too early omukyala okuba nti agenda. Bobby Wine celebrating myaka 19 mbadde mu myaka 11 so tusolvinge kino ekintu tukimale mpola mpola. Bye bye. Bamtantambi Jimso Rich Boya Maxudi Jr.